Official subscribing akumukutu guno kusokubanga tufuna videos zifanaganako bwezi na joli tukebaza kubanga ate otulaba tuli pad by banafa brand shoppers abo batunda bingoye z'abaana mwaka mwezi mulunaku lumpa ku myaka 12 bayine engato z'abaana zidda kusomereza black ezi original osokubanga to banonyako tulina Rosemary beddings abali ku bintu bya mu kisenge strictly masuka blanketi pillow nifanaganako bintu babirina tulina ajalu na sechondo ayo mulombi wa duwana kwanga to munonyako tulina Garfield National Primary School basangibwa ompererwe basomesa abaana tinga nabana bayise bulungi nnyo gwe owe wakiso National na Musera twala tugende bukalango tulina Brain Parents Day and Boarding Primary School nabo basomesa abaana bulungi nnyo kale abanonyeko okusokubiranga ate bisingawo obitegeera kale nkwaniriza ku share olunako olwaleero ate okusokubanga twongerayo kubanga tunyumya emboze ezenjawulo ndi wano abeera mwanyino mulungi senga atalumikako nekiganda kye kikakamu ng'abeeraawo ng'akigamba ntukolebwe tinga tekiva mu kifo ne baba wajjayo kalakita y'abasenga abo ba anti abo betutayagalanga bebalagira yakubuulira olumwana yagamba nti nakulanga nina senga gwe saagala kati nange ntandise okufuuka senga oyo atya tava wammwe tava wammwe abeera nnyo ewammwe ate bwajja n'akyankalanya buli kimu ne munawe ogenda okukula nga nawe otandise okufunga senga oyo tanywa caayi mukalu ripooti kakati oba okyali muto abayita muleete ripooti zammwe joli yasasula school fees naye omanyi obulamu obutaliimu muntu bw'atyo mu famire bubba wannyo ate n'abaana batera okubeerawo we bati ate era senga oyo awangula entalo baba lobi nakutumiddeko tuba tulina omukolo gwe tuliko baggalira ennyama mu kisenge kankubulirako Simon omuntu bw'atyo owa kalakita eyo bamusiima afudde ne bagamba nno kambabuulire wadde ki naye gundi bino tebyalingawo nga gundi waali bwakina butalotalo waliwo butalotalo obwo ng'ayisa buyisa muka mu kisero n'asuula eri nze kati nyina famire gy'ebbanyi definitely balina omukyala bw'atyo era tukimanyi wali tosala muntu anyumya naye bw'okula otegeera kalakita ye otandika okutegeera ate ng'abantu we batyo gye bali and by the way kiyambako omuntu n'amanya nti oyo nno ali no nonsense tayagala kumanya bwe weewunziza akola ki ate era ne mubayimbi baffe kati era waliwo omuyimbi mu kalakita gye ndimu agirina agijeyo ne mu bantu teyeekweka ate omumanyi ate abantu bamwagala alina akaalo ke yaliko ne munnange buli akagendako asigala agamba alina gwe yakamala okugamba kakkana kakkana genda gamanyiyo naye obulamu obwo batogenda kulogwa ennaku zino abantu nga tebaagala kubagamba zima abantu baffe tebaagala kubagamba mazima naye kyemmanyi ku kalakita eyo ne baba babiri oba basatu ne bakutegeera gwoba mumativu ensi ne bweta kutegeera oba weekolera bibyo okasita bana ababiri bakutegeera kati nze Alex ne Kibirige bantegeera kati bana abalala ne batantegeera nze saagala kumanya kubanga nnyomba nabo leero enkya ne tuddamu noga akansirike bone bakwenoonyeza bone bannenoonyeza meaning nti omuntu wa kalakita gyenzanya mu nsobeddwa ekomaawo like akyogera ne kimuvaako owakakana yamukakanyiza emirimu ne gigenda mu maaso so kati eyo kalakita gye ndimu nti kikomaawo oba kinene kitya yakikugamba naye kasita akikugamba kiba kiwedde abantu abo bamanyiiko olina gy'obamanyiiko bwe batunga ovudde mu nsobeddwa bantu mwe bali mu nsi ate nze nzikiriza nti omu ayogedde asinga 10 ekisirise nze ninako lwakono muntu wange lumu waliwo omuntu yali agala okunoba kati nga tuteekamu embeera ffenna tutye tugambe bambi tugenda mutankwata bulungi njagenda kati omu n'avaayo nga bw'olaba senga Shivani oyo senga w'abaana naga nno ewamwe bakutwalira sente mmeka najja yeetano n'agikuba ku mmeeza zino tezikutuusa n'aziteeka ku mmeeza kati olukiiko lwagenda okuggwa ng'oli yeeterezeza mu banaano baakoze eki avuddemu ekyo tuteka ku bunkenke genda tuyiye ekiddako
ate buli family yeetaaga omuntu nga Shivani lwaki ffenna tetusobola fe abamu tuli bakkakkamu tutya nnyo gamba mune bajja kunkyawa bajja kukola ne twetaaga mu Shivani abatatya kukyayibwa era buli family emwetaaga era nze baba ku kituufu bwe weegendereza lwakuba nti bakola ebintu ne biwaawaala abantu ne batabawabudde kunnyonnyola naye bw'okigenda deep baba ku kituufu ebiseera ebisinga abantu be baba abatuufu semba omuntu gwe batategeererawo omuntu akola ekintu public yonna ne yeewuunya yaba omutuufu naye kasita okola ekintu muntu nanga waawo kiba kya bulijjo ne mu ngeri family gye zimenyeseemu ennaku zino nga buli omu ali kake buli omu aba ku mwana gwazadde abakazi b'ennaku zino mukyayagala baŋŋanda waka tukyasobola we baba nga bajje bali bakyasobola okwekisasayizinga amaanyi gaabwe mu family ezimu nze nnako family ezimu zenze ndaba in fact newaffe nze gyenva family yaffe si bantu bangi nnyo naye omukulu kuggwe aba mukulu kuggwe gwe bawadde ne bamuwa busika asigala amaanyi agayina bw'abawo ensonga ne bakitaabe bamulinda bw'aba nga ye musika wa kitaabwe naye ennaku zino ekigenza kitwonoona ye .com tusomye nnyo Mungu n'atusaasira ne tufunamu ne kasente kati omuntu lwaleeta bino ebyasenga mu busenga yazze n'atuuka ku TV yagala kulaba mawulire ate kuliko abaana bali mu kulaba simanya tolonovela n'ebirala kaakati yaawo senga ajjeeko ntya nze TV nagigulya abaana bange biki naye maka agamu kikyaliyo nga senga bw'atuuka kabeere mukyalawo akakkana n'avunnama nti ono mwami wange yatuuse ate ku lunaku olulala tutennyo gamba abakyala nti bw'ofuna senga Shivani oyo nga mulamu wo n'aba mukwano gwo kitegeeza looya wo nze ne bwe mba nvudde mu nsi tewali wasobola kujja mu nnyumba era Shivani kasagamba nti beeramu teri anyega talking about ekintu ekyo omukyala yandibadde atya mu baganda ba mwami we ayina kuba wa luganda waabwe oba ayina kusigala mu position ya mukyala waffe ayina okubanga mukyala anti ategeeza nti omaze omuwasa bamaze okukuwasa Shivani nkuwasizza relationship ki oba bondi ki gy'oteekawo between you ne balamu bo bannyinaze ne baganda bange ng'oli mukazi wange tusiganya tukulabira eri mu mukyala oba olina okukakkana n'ofuuka naye mwana waka n'ofuuka n'oyingira mu kika nakusigala ku level ya mukyala kubanga abantu bano newokolota olina wotatuuka tojja kufuuka wa kika kyabwe however much ogenda bazaalamu abaana naye waliwo kalayini kotalina crossinga era nina omukyala gwe nali njogerako naye era kweno firimu nagamba simanyi actually yansanga mu tawuni nampa agende nenyenyonyo nampa n'ebirabo nagamba abantu abasinga tebamanyi makulu g'abalamu baabwe mulamu wo newaba mubi atya muleke tomugulangako lutalo kuba oba tojja dduwangula oyo omuntu wamusanga n'omuntu we oba kibi kitya kyalekisi kyange bajja kikwata bakizze wali kigende kizaale bakinkomezeewo oba kitegeera nti nga nange sejjeemu ne mukyalawo nga mwali n'omuntu yenna famire gy'oba ogenza okufumbamu sigala ku leve ey'okuba nti oli mukyala abantu abo oba beeyiza oba bakola ki waliwo entalo z'otalina kuyingiramu waliwo ebintu by'otalina kuyingiramu gwe ng'omukyala sigala ku leve wabula singa bisuka ne biyingira ng'ate binyigiriza ggwe nga bikusanze mu pati ey'okuba nti oli mukyala ate awo olina okugjayoko ku maanyi naye ate amaanyi ago ogayisa mu bbaawo kuba ye yakulaga abantu bano omanyi abasajja tuli banafu ogerako tuli banafu to one extent nti ovumala ofuna mukyalawo n'omulaga nti wano we banzaala ogenda osanga omusajja nga yeyeezuulidde osanga omukyala ama yeyeezuulidde senga weegundi yoono senga weegundi yoono kyokka nga ate maybe wandibadde omusajja yeyandibadde akulaga mwannyina kati era kyova olaba basanga obuzibu munene nti ebintu bino abantu abasinga bafuna ebizibu mu relationship zaabwe naye kiddayo ku musingi gwe mwasimamu ababiri nga mutandika amabaati ge mwakozesa nga muzimba omusenyu byali ki nti omwana ono we wamufuna wakwata obudde n'omutwala n'omwanjula ewaabwe ewammwe azina omulaga nti ono ye maama wange ono ye ki nga si ye yeetutteyo
kifuba ddembe mbadde nawe emyaka 10 emyaka 2 nina okulaba abeewammwe Antolo lwagaano gabane kaneka kanne abaana bange beetaaga okumanya abasenga abaabwe nze kanneetwale okitegeera kakati omuntu oyo yeetutte mu mbeera bw'etyo era mulamu ewaana amumanyira tajja kuba nakali nti ono mulamu wange temumanyira after all nze najja n'ewammwe oba kitegeera nti ebintu ebisinga bituukawo naye entandikwa eno yevaako ebintu byonna Simon ti bw'otandika ekintu ng'okiwadde omusingi gy'olaga oba omanyiyo kitegeeza n'ebinajja wakati awo wonna omanyi wogenda obihandoringa abantu abedda bakwatanga abawala oba abawala ne bakwata abasajja ne babasookeza mu basenga meaning nti ne waba afunye obuzibu butya adduka wasenga ensonga nti si kuba nti yalinga tasobola wabula omuntu oyo amusingako ambuuze wano mpiseewo ntya nga kizitoye before nga sinnagenda mu maaso ddala omuntu ono y'ono gwe nina okubeera naye linda omuvubuka amaaso gamuli mu ngalo omuvubuka okitegeera yakatulaba naye asabuka zayambadde obupale yenna bumutipya meaning nti olaba tawadde ffe bantu bakulu kitiibwa gw'omwana waffe atagenda kulabamu ki value so ebintu ebisinga Simon entandikwa yabyo yetuwa enkomekerera gwe ng'omusajja muri banafu bwe ntunuulira kansinze ku karakita ya Shivani gyalimu munsobeddwa nti mukyala mukulu mukyala Alex Owempeta yali mukwano gwe nnyo era ye yamugamba nga tova waka wano what come may oba ki gwe sigala waki nkikubiriza abakyala abali eyo nti bw'obanga saidi y'omwami wo oyinza togenda fuuka wa kika kyabwe nenoonyayo mikwano gyo abasobola okuwolereza in case of anything abasajja tufa mangu ekyo nibo tugize kubanga omukyala era abeerawo kimu bibiri kati bw'ofiira wano ndekeraani ye tayinza kufa abasajja tufa mangu kakati mwe abakyala funayo mikwano gyo funayo balamu bo funayo nga Shivani ng'asobola okugamba nti obaani ono ye mukyala waffe temumujja muki mu njuye oba ofunyeyo balooya bo mu famire in case of anything kati omanyi nti ennaku zino abasajja be banoba naye ng'omusajja tasobola kunoba nga gw'omukyala toyina balooya bo be baliwo abatandika baganda bo n'ogenda ku baana bo olumu ozadde abaana bakuze be bagamba taata waabwe nti muzeeyi maama waffe okuva wano gwe genda tuleke tubeere wano twesonyiwe omukuba oluyi nabyo ne bikuwa nobasanga mu nnyumba gye weezimira kaka tubatusaba otuviire kubanga okusinza ku bino ne bino bye twakkaanyaako wava ku mulamwa ojja otamidde anti omusajja yenna entuuyo ze baana be ne mukyala be balina oziganirwamu naye gwe Simon omanyi nti mwe ng'abasajja nammwe muyina we mutuuka ng'ebintu ebimu temukyayinza bikola naye lwakuba nti mwe temukkiriza naye waliwo wootuuka ng'ebintu ebimu tebyetaagisa bikola nga omuwulira Alex nga we mugamba nti omukazi akuze naye omukazi lwaki yalemedde mu bintu ebyo ebyekyana ekito nammwe abasajja mazima ddala taata Alex no Simon twagala nye tuli bavubuka tukulanye tuzimbye otukanondeka oba kitegeera itizoko bankulesa naye ennaku zino abakyala beefaako nnyo tebakyayagala bintu byakuba nafuya wanene mutuuse muyise mu buli kimu mwe mwandibaddeawo mutuule munyumirwe mulabe ku baana bammwe ddala nkusanga osooba bagambe nti tata gundi bamutemya olubale era kyolaba abasajja balaba bannange baagala bakyala baabwe era akulaalikirawo naggamba byonna bikole mukyala nga tomukola ki oba kitegeera waliwo ebintu ebimu siganye muli basajja however much mwaweeba ebitiibwa byonna naye mulirawe mutuuka nammwe mukula n'ogaba bannange omusajja wakulira ava mu kyenda mukama katonda ate Simon ekyamugambe nti abasajja mu butonde bwabwe baliko sitaani abatambulirako kakati sitaani oyo atambulira ku basajja nga bwolaba abakyala nti nabo baliko bambi obunafu obw'okubeera nga nti olwali osobola omukolera ebintu wiiki namba
n'okwata endala ne bwagenda mu katale okugula ennyama wamuwadde omutwalo gumu n'ekitundu agula ennyama kakati owannakati n'amuwayo bunnakati bwa 10,000 asobola omuganza olw'ennyongereza eno entonotono gy'akola ki bambi afaayo alina keya kakati nti mu butonde bw'abantu kyovula tituli bamalayika nti omusajja nze nsooka kugamba abakyala bano nti omusajja yenna kweka wakiri n'asooba busoobi oyo aba akurespektinze beyond bw'aba akukwese nga takulaze gwe newe byezuulira kitegeeza akuwa ekitiibwa naye nga temubivuddeeko naye gwe n'ogenda musimye n'ohakinga n'obigwamu naye nga temubivuddeeko no kati tomanya sitaani oli ow'abasajja gwe tugambye oyinza obutamanya ddi lwaliwo na lwataliiwo anakiri abakazi bangi olaba tugenda tukatayima abasajja tukole obutuukirivu tugende mu kanisa tukole nga bayibuli bwegamba omusajja omu agende mu geyeena lwakuleka bakazi bamu kufa nga bafaazi bukalaga obagamba bayibuli eno mwoyo atambulira ku bantu nti gabana ekitono ky'olinawo kirye ne banno baleme kufanja ng'osuula emmere kasasiro mumanyi bulungi mukwano gwange yakugamba ng'osirika waawe so kubanga bannange kyokola wano kikola obujulizi nze of course tukola views abantu banyumirwe data wa bbeeyi ate era abuuza ali mu kubuuza ku lw'abantu bali abambi abali mu kulaba naye tabuuza ku lulwe era nange siddamu ku lwange yes kale kusema official kwoli atumaliriza bane tulina nsobeddwa February ku Valentine's Day ku obligato ntandikidde wa usenga otandikidde wange senga Shivani munsobeddwa mukyala Katerega mukali amagwa bingi naye nga bannange nyongera okubeebaza olw'obuwagizi bwe mutuwadde ebbanga lyonna ngatte eno gy'olaba nga tuvudde mu kuwaana ogirabe eyo gikwateko ngatte eyo ogiraba nkwatire ngatte eyo engatto yino engatte eno omuzadde atulaba eyo yonna ogenda mwana we agenda kwambala engatte eno mwana yagino gikwateko tosudiya because abazadde badda ku masomero njagala bafune value ku sente zaabwe nenga tuya sente eri mu sente nga mmeka namba ya brand shoppers ekabalagala ku eri okwo manya abantu batya sente naye nkakasa nti sonna sente zemunakkiriziganyako ku ngatte eno omwana agenda kujambala emulekewo agiwe mwana munne naye ajambale yambala mulabe ani botayambala neki ekutuuka right so banafa ba brand shoppers basangibwa kabalagala ng'oyingira mu Triparty mazima mall neto giyingira awo ojja okusanga banafa ba brand shoppers ekabalagala gendayo oberenga ate weefunira engatto naddala zino enzirugavu ez'abaana abadda ku masomero omwana agenda kwambala engatto kiriza obagaana engatto eyo agenda kugifunamu agenda kujambala okumala ebbanga ddene nawe omuzadde ojja kusevinga sente ate era ne mbakowoola nti Aromatic Entertainment erese nsobeddwa banyumidde nnyo ku TV naye ate kati mujje mulabe ku stage mukimanyi nti Aromatic bwe kituuka ku stage mikwano tewakyali atuunyamu tukuwa ekyo kyennyini ky'ozza okusasulira era nze ngamba nnyo abantu baffe nti bw'oba ojja mukwano tolekaayo akatambaala kuba ojja kuseka otuuyane obulwe w'okola ki wooyisa entuuyo naye nga senga Shivani ayita buli muntu yenna nga 14 February lunaku lw'abaagalana be bakyaye tubasaasira tomanya bw'ojja ku obligato oyinza okuvaawo ng'ofunye abalisingo bajja kubaayo mu nsi eyo so banno bali mu kugattako oli mu bwasingo ani agaseeko bali bagattako kankubulire saibo mu weekend wama badogamba otyo teyalabye mukolo gwabadde mu weekend bantu bali mu kuwasa ba dokita atewe nga bagattako obugasi kankubulire ffe ttiimu eno tugenda kusitula ekintu temugenda kukyagala
Leo nava mubyadda mutandika okutiisatiisa okiba kigaanyi wamma maliriza. Yes, basebo ne banyabo tubeebaza abali ku Saimo Official. Mwebale kwagala Nsobeddwa, mwebale kwagala Lumatiki, mwebale kwagala Makula TV. Oba oli awo senga tebibadde byo temwandi tutegedde nti gye tuli. Mwebale kubeera kwekuumira ku mukutu gwaffe guno. Naddala bannaffe abali mu diaspora mawanga ag'enjawulo tubaagala nnyo. Mukkirize 14 February olunombo lunaku lw'abaagalana nesimanyi baagalana kikaaki kati gwe kyoba okola leeta sengaawo oleete jjajjaawo oleete ex-wo oleete munankani wa sister wa uncle wa jjajjaawo buli mukwano gumuleete tunyumirwe. Kitegeeza abaami bokka fe abamu tuyinza okuba nga tetubalina naye ng'olina mukwano gwo Simon Wefuge ng'olina mamiwo olina sengawo omuntu yenna asobola okuba friend wo asobola okuba ani muleeta Valentine wo tekitegeeza musajja yekka okuyingira $2,000 $3 ne table $5. Yesebo oyinayo akasigaddeyo akasigaddeyo kukowola abantu bonna mikwano gyaffe boogezi bannanga b'oku mikolo mulete famire zammwe mujje tweyagaleko mukolo gwa jjojji wano ensonga ogitambuza gwa Jordan Morris so tutwala obudde bungi nga tukola ne tubulwawo ka time mwe tuliriramu akasente kaffe mulete bamaama mulete bamaama bammwe mulete bataata mulete basweetheart bammwe mujje tweyagale. Osobola okuleeta omu n'omuteeka mu kasonda akalala omulala n'omuteeka mu kasonda akalala kati gw'okanya kufuka okanya kufuka waitressing obugakola kwoli ali mu nsonda ali mu white and black ogenda kuleetaninga so omwana w'abandi banange yebale kubuuza bulungi mwagenda n'abuuza oli bwe yamugaa nti omwana w'abandi namubuuza aliwa yennaku bonna ne ŋŋamba oyo yennyini era we tugambira nti mubeere bulungi mweraba